Mikwano gyange nateera nkomyewo n'enjiri amannya Catherine Mitala. Weebale nnyo okubeeranga ng'owuliriza ate n'otwala n'obuvunaanyizibwa okusindikira obutambi buno baganda baffe abalala. Olwaleero tugenda kusoma mu Lubereberye, tugenda kusoma ennyiriri ndowooza zijja kuba 5 oba 4, naye nga tugenda kutandikira ku lunyiri olusooka. Wagamba we wati: awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti, vva mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene, era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze. Ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Mikwano gyange, tulaba omusajja ono Ibulayimu ng'ayitibwa. Buli muntu yenna asobola okuyitibwa, naye ye omusajja ono Ibulayimu yayitibwa ng'ava mu kika eky'Abasamize. Omusajja ono Ibulayimu teyali musajja wa Katonda olubereberye, naye Katonda n'amulabikira. Simanyi oba yamusangawo oba wa, naye yamulabikira n'ayogera naye. Jjukira bw'obeera nga oli mu maka oba awantu wonna mu bantu abatakkiriza, oba tosobola kumanya nnyo bya Katonda, oba tosobola kumanya nti ddala ono Katonda yayogedde nange oba si Katonda. Naye omusajja ono Ibulayimu yayitibwa, era omusajja ono Ibulayimu ye yasooka okuyitibwa mu bantu bonna mu nsi zonna okubeera nga agoberera Katonda. Naddala mu bantu abaali tebamanyi Katonda, Ibulayimu yasooka. Mukama n'amugamba, vva mu nsi yannyo awali ekika kya kitaawo, ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga. Ibulayimu, jjukira, yali tamanyi Katonda, yalina bakatonda be basinza nga naffe era bwe twalina bakatonda oba abalala bwe bakyalina bakatonda abalala. Naye Mukama n'amuyita n'amugamba nti, giveemu, jangu ndikulaga ensi, ndikulaga. Teyamugamba nti nkutwala Kenya oba Somalia, yamugamba ggwe vva mu nsi yo ne mu bantu bo bonna 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 otambule ogende, nze ndikulaga gy'oligenda. Ibulayimu n'akola ki? N'ava mu nsi ye. Naye nga tannava mu nsi ye, era mu ddoboozi eryo lye limu eryamuyita, yamuweerako ebisuubizo nga ebiri mu lunyiri olwokubiri, nti ng'agamba nti ndikufuula eggwanga eddene, era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Ebyo bye bisuubizo ebyaweebwa Ibulayimu singa ava mu nsi yannyo, ava mu nsi y'ewaabwe, ava mu kika ky'ewaabwe. Bye bisuubizo ebyagenderako. Bannange, twagala nnyo okuleyiminga ne tugamba nti Katonda wagamba ogenda kunfuula eggwanga eddene, ogenda kumpa omukisa, ogenda kukuza erinnya lyange, ogenda kubeeranga nange, wagamba nti naabeera n'omukisa. Naye ovuddeyo ewammwe, ovuddeyo mu bibi byo, ovuddeyo ne bw'oba nga tolina kale bazadde. Naye jjukira, ffenna twazaalibwa Adamu eyali amaze okwonoona, twava mu Adamu eyali ayonoonye. Adamu bwe yali ekibala, jjukira ffe twali mu nda ye, naffe ffenna twakirya. Omuntu azaalibwa yabbadde ekibala ng'aliko omusango. Kati Ibulayimu ono, omusajja ono Mukama gw'ayita nga mukulu wa myaka 75, ng'amanyidde byakusamira, byakuwaayo bigali, byakusinza balubaale, byakwegamba, ebyo bye yali atambuliramu nga by'amanyi.
naye ku luno katonda omulamu n'amuyita n'amuwa n'ebisuubizo. Abantu abangi bye tuklayiminga bulijjo, wagamba okumpa omukisa wabiguwa Ibulayimu, naye wagamba ne Ibulayimu omukisa guno teyagufunira wano wennyini nga tannavaawo, naye bwe yavaawo n'ava mu bibi by'ewaabwe, mu kusinza kw'ewaabwe, mu malogo g'ewaabwe, mu butamanya Katonda, mu butasinza Katonda, n'abivaamu n'agenda mu nsi gye yali anaatera okumanya, gye yali tamanyi. Tewa bamugamba nti bw'otuuka wali ng'okwata ekkubo lino ng'odda wali. Bannange bwe yabivaamu, bw'ona obivaamu ebibi ebyo, ebibi by'obuzaaliranwa, ebibi by'ekika kyewammwe, oba muli basabizi oba muli batamiivu, bw'ona obivaamu, bw'ona ova mu kibi kya jjajjaffe Adamu n'ogamba nti nze olwaleero nnenenya ekibi n'ebibi byange, ogenda kulaba omukisa guno gwonna. Guno omukisa Ibulayimu teyagufuna ng'oba akyeteekateeka bwetesiteesi agende, oba ng'akyabirowoozaako, oba ng'akyali mu nsi ey'ekkalane. Nedda, omukisa guno bw'osoma n'ogenda mu maaso eyo ojja gulaba. Era Ibulayimu jjukira yali si musajja muzadde, yali mugumba, nga Saala mukazi we tazaala. Naye eyo gye yagenda Mukama yamuweerayo ddala emikisa mingi n'okuzaala ne bazaala. Era Mukama yamugamba, nange n'abawanga omukisa banaakuwanga omukisa gwe, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze. Owulira, ebyo byonna Mukama abisuubiza Ibulayimu, naye ng'agenda kubikola ng'amaze okuva ewaabwe. Owooluganda, mu Bayibuli muno mujjudde ebisuubizo bingi bye sitwalanga mutawaana kubala, naye nga bingi. Naye ng'ebisuubizo ebyo byonna byakutuukirira ku buli omu, omukulu n'omuto, omugagga n'omwavu. Ffenna ebisuubizo ebyo bisobolera ddala okututuukirirako nga Ibulayimu jjajjaffe. Kuba Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza, yakkiriza awatakkirizika okuva mu nsi y'ewaabwe nga tebamugambye nti oba ogenda London oba wa, naye n'atambula butambuzi. Ebisuubizo bino byonna bisobola otutuukirira, naye nga tuvudde mu bibi byaffe, nga tuvudde mu buzaaliranwa, nga tuvudde mu kusinza balubaale, nga tuvudde mu kusamira, nga tuvudde mu ebyo byonna ebintu ebifaanana bwe bityo ebitali bya Bwakatonda. Agenda kutuwa omukisa ogwo. Ibulayimu ye teyabifuna nti kati ntudde wano bw'oŋŋambye Mukama waŋŋamba okumpa kino, waŋŋamba. Tusaba nnyo ebisuubizo bya Katonda naye nga tetukoze kyatugambye, tetuvudde mu bintu, tetuvudde mu byekika, tetuvudde mu bubbi, tetuvudde mu mpalana, obwenzi twagala genda nabo. Yamugamba ebyo byonna biveemu byonna obireke emabega, kugende nkulage. Ffe abalokole tutambula lwa kukkiriza. Tutambula lwa kukkiriza n'okwata olugendo okuva olunaku lw'oyatudde naye ng'ebiddako tobimanyi. Eyo gy'ogenda Mukama gy'akukubira ekkubo. Nze nalokoka nga ndi mwana muto naye nga simanyi biddako, simanyi. Naye bulijjo ŋŋenda nnyongera ekigere kyange mu maaso, Mukama emikisa gino gye yasuubiza agimpadde. Gwe vaayo okkirize bukkiriza ng'omwana omuto bw'akkiriza, okkirize nti kati ntambudde, nsimbudde. Osiibule ab'ewammwe bagaye nti nze ndokose. Simbula olugendo, simbula ove mu kibi, simbula ove mu bwenzi, simbula ove mu bukaba, simbula ove mu butamiiro, simbula ove mu masabo, ove mu mwenge, simbula ekigere kyo. Mukama Katonda agenda kuwa omukisa. Ibulayimu yagenda lwa kukkiriza, kyovudde olaba nga bamuyita jjajja w'abakkiriza. Naawe simbula ove mu kibi ekyo, mu bibi ebyo. Biyinza okuba byakusiba nga taata wammwe yabagamba bwe mutasamira mugenda kufa, olunaku lw'olibeerawo nga tosamidde ogenda kufa, ogenda kusiirana. Naye gwe biveemu lwa kukkiriza, osembeze Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Biveemu lwa kukkiriza, baveemu abakyabikola lwa kukkiriza. Awo mu maaso go Katonda ngenda kukulembera essaala ey'okwenenya. Ekyo kye kigere ekisooka mu kusimbula kwo.
ekyo kye kigere ekisooka kukkiriza na kwatula, ekyo ekigere oba kitaddewo. Ekyokubiri kwe kugoberera Mukama waffe ennaku zo zonna. Biveemu ebintu ebyo. Tusoma wano, bwe tusoma mu Lwokuna lugamba nti bw'atyo Ibulayimu n'agenda, naye nga gy'agenda ye nga ye tamanyiyo, naye Katonda ng'amanyiyo. Bw'omala okulokoka, embeera gy'onoobeeramu, obulamu bwo gye bunaatambulamu, Katonda amanyi. Waakiri Katonda okumanya gye ŋŋenda okusinga nze okulowooza nti neekolako mmanyi oba neetegekera. N'agenda nga Mukama bwe yamugamba. Njagala olokoke ng'ekigambo kino bwe kikugamba olwaleero ng'eddoboozi lino Mukama lyantumye okugamba. Olokoke olunaku lwaleero, ebinaddirira va mu nsiribazo, ebinaddirira Mukama yabimanyi. Va mu bigali, ebinaddirira Mukama yabimanyi. Ibulayimu yagamba kaŋŋende, ate ne mukazi we Saala n'abamukkiriza. Ne Lutti n'agenda naye. Waliwo n'abalala abakkiriza nga Lutti ne bagenda naye, nabo nga bagamba naffe katugende katuve mu bintu bino. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu nsi y'e Kalani. Oyinza okuba nga gwe ate oli muto nnyo, oyinza okuba nga ate oli mukulu nga Ibulayimu, ate oba omusingako, naye olwaleero w'owulirira ekigambo kino nga kikugamba nti simbula, muganda wange simbula ebigere byo, va mu bintu ebyo by'okuliddemu. Ibulayimu yali wa myaka 75, yandibadde agamba nze simanyiyo Katonda mulala, nze nkuze nsinza bino, nkuze nsinza Katonda wa Teera kitange, n'amuleka ntya. Ebyo byonna teyabitya. Olina by'otya okuleka gundi ggwe. Obulokozi buno wayagala dde okulokoka, naye olina by'otya. Otya eddiini ye wammwe, otya bataata bo, otya bwe nayambulamu ensiriba eno n'aba ntya. Ebyo byonna Katonda yabimanyi. Gwe jangu gy'ali, kubanga ye yakukoowodde. Katonda omukulu eyatonda eggulu n'ensi tasobola kukoowolera bwereere, tasobola kulemererwa, tasobola. Ibulayimu yatambula n'abantu bangi n'ebintu bingi, naye Katonda teyamulemererwa. Era Ibulayimu y'omu ku basajja abasinga oba abakyasinze okuba ab'omukisa mu nsi eno, kubanga byonna bye yamusuubiza Mukama yabimuwa. Olwaleero oyagala kuva mu bibi ebyo? Olwaleero oyagala okuva mu byobuwangwa ebyo by'omazeemu emyaka egyo gyonna gy'olina? Kale yatula essaala eno olokoke. Gamba, ayi Mukama, nkwebaza kubanga olwaleero nsazeewo okusimbula ekigere kyange ekisooka nga nkukkiriza, nga nkwatula era ndokose. Nsonyiwa ebibi byange byonna bye nakola ku bantu, bye nakolera abantu, byonna binsonyiwe ayi Mukama, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyo kye bayita okulokoka.